DPC we Buyikwe agudde mu mbiza His Excellency Akyakoze Center mu Robert Bobi abadde agezaako nno okumuleetako kanyaga ng'amugamba talina kwogera n'abantu b'e Buyikwe olunaku olwaleero. His Excellency the President of Uganda abadde asinkanye baganda baffe mikwano gyaffe okuva e Buyikwe, wabula nga DPC akola buli kimu ekisoboka okulaba nga alemesa Akyakoze Center mu Robert Bobi okwogerako n'abantu bano ne His Excellency amulaze nti ye President w'eggwanga munzikirize kalulu wabula tabeerangako imireko wano wansi sobola okwogera ne baganda baffe nga mbalaba mu munye banayisanyusa nnyo mbalaba tweyenza nnyo President amaanyi n'obuvumu bw'okozesezza era n'ekifaananyi ky'olaga eggwanga lino bannange tuli basiimufu abamu twasiimye dda kubanga kizibu nnyo okusanga President eyeewaayo naye gwe weewaddeyo ku lwa Uganda eno, ku lwa bannayuganda ffenna ne ku lw'eggwanga lyo Uganda. Bannange ffe abamu tuli basiimu era tugamba nti tojjanga okwo mukama waffe, tusaba tutambulire bwe tuti tulabe nga Uganda yaffe ekyuka era nga Uganda yaffe eba ey'enjawulo ate nga tumanyi nti era nga tusuubira Uganda yaffe ejja kuba yanjawulo singa tunaaba nga tukola ekituufu kye tulina okukola ku lw'eggwanga lino ne Uganda yaffe osigala ng'eri wamu n'okutambulira wamu nga bannayuganda. Tusuubira era tulina amaanyi, tulina essuubi ti one time Mukama alituwulira, Mukama alitwaniriza era Mukama alituwa ekyenjawulo. Era one time luliba olwo Mukama naffe n'atuddiramu mu kaseera nga bangi tuweddemu amaanyi, mu kaseera nga bangi banafuya emitima, mu kaseera nga bangi tebakyalaba wajja kudda, Mukama alijja n'atusaasira. Bino ebisajja bino ebyefudde nti bye binaggwano by'ensi eno, byefudde nti byo tebigambwako, ebyefudde nti bye bikamala byonna mbu bye buli kimu kya wano banange one time nabyo biri kifuwa nga bikizza munda. Ffe tubagamba bigambo tubigogedde buli kimu tukikoze naye Mukama yaliwo okuwulira ate nga tusuubira nti Mukama tasaagana kuwulira ssala zaffe ebbanga lyonna era luliba olwo Mukama n'atuwulira n'atuddiramu ne tutereeza eggwanga lyaffe. Ku lwa Katonda n'ensi yaffe tumanyi bulungi nti President Akyakoze Center mu Robert Bobi nga lwamu ne bannayuganda ku lwa Uganda yaffe ne Uganda eno tujja kuba bawanguzi. Museveni ayinza okulowooza nti wakabi, Museveni ayinza okulowooza nti wamaanyi naye munnanga amaanyi ge tegalya. Museveni amaanyi go sigaye gagenda okufuga wano. Oyinza okulaba nti oli wakabi, oyinza okulaba nga wamazeeyo, oyinza okulaba nga buli kimu kiri bulungi gy'oli, naye twongera okukujjukiza nti amaanyi go sigaye gagenda okufuga bannayuganda. Bannayuganda balina sse era balina okwerwanako nga ffe bannansi ate nga tusuubira nti tujja kwerwanako mu mbeera yonna ewatali gamba nti ki, ewatali gamba nti ki. Kwena Uganda etunudde okulaba nga tutereeza buli kimu ekyasoba. Tulina essuubi n'omukwano omungi olwokuba nti Mukama atuwa Pulezidenti waffe atwala Uganda eno mu maaso era atukumaakuma tutuba bwanguzi. His Excellency bw'ati bw'atuuse n'ayogerako ne baganda baffe wala temulina kye mutugamba. Wano wansi sobola okwogera ne baganda baffe nga mbalaba mu munye banayisanyusa nnyo mbalaba kuliko omwaka mukulikese kukulu kakati era Secretary General wankubidde essimu mbadde mu nsiko omwanya buvuddeko bagenda ne batuzinda mu maka gaffe ate mu Buganda wali olugero olugamba kugoba nakulaga ekkubo bwebatuleetako ejjoogo ninga niba n'abantu basinga obubanda sinababanda ne mbayita kulitalaba ne tekyakomaawo ate kyanzikula obwongo nnyo nekindagalinndako bulijjo tugenda ne tukola emirimu gyaffe nga batulaba nga tusobola n'ogikola nga tebatulaba era nga bwe nze nga mbagamba nti mukole nnyo bwe balaba ne bwe batalaba. Kakati ne bondaba nyambadde ng'omusirikale nange mbadde ndi mu buyeekera bwange obw'eddembe. Secretary General nankubira n'aŋŋamba waliwo bammemba baffe kyandibadde kirungi n'oyogerako nabo. Ne ŋŋamba abakulembeze we muli musobola okwogera nabo.
n'agamba bano bavudde Buyikwe ne ngamba Buyikwe si ene wa Kimerwange yatutunda sente mumusibe oba mukoleko ebyo ebikolobero byonna byonna bisobole omukkakkanya. Of course nze Museveni takyansobolera ddala. Naye abakulembeze baffe bangi nnyo bagenza anyenyanyenyako era bwamusanga ng'ekiti tekiri mulamwa olwo kijja kumenyeka. Si bannabyabufuzi bokka, mulabye abakulembeze ab'ennono, mulabye abakulembeze ab'amadiini, n'atuuka ekiseera nga takyasobola yadde okusinza Katonda wabula nga sinza Museveni. Muze mubalaba, si musiraamu, si mukatuliki, si mulokole, osanga n'omusumba nga ye abulira njiri ya sitaani. Ne lwakuba tekimusasuza kubanga asobola okukola ebikolobero byonna 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 naye ne watabawa mukuba ku mukono. Kakati bo batya Museveni okusinga batya Katonda era beesiga emmundu n'amagye okusinga beesiga Katonda. N'osanga omusajja nga imaamu oba Sheikh Mulamba naye ng'ageraageranya emmotoka ya Museveni n'agigeraageranya ku jjana. Muze mbiraba. Naye ate bwaze mu bannabyabufuzi baaba Akyakoze kubanga mumala omulonda ne mwesiga then ye najja n'agula oyo mwe mugwemu amaanyi. Bangi bagenze bagwamu amaanyi. Bannange mu Northern Uganda Museveni yasinga okutulugunya abantu, baabokyeranga mu nnyumba, baabafumbiranga namubitamu ne kubanga yagenda n'akompromise nga abakulembeze baayo be baabalonze paka ne kuba opposition bano Batimawo n'abalala n'abagula ne kinafuya abantu b'engulu. Si nti abantu b'engulu baagala nnyo Museveni, nedda, ne baagamba n'ababadde bagenda otukulembera okwenunula nabo tebaliiwo. Sobola okwogera ne baganda baffe nga mbalaba mu munye banayisanyuse nnyo mbalaba kuliko omwaka mukulike Sekukulu kakati era Secretary General wankubidde essimu mbadde mu nsiko manyi buvuddeko bagenda ne batuzinda maka gaffe ate mu Buganda wali olugero olugamba kugoba nakulaga ekkubo bwebatuleetako ejjoogo ninga niba n'abantu basinga obubanda sinababanda ne mbayita kulitalaba naye tekyakomaawo ate kyanzikula obwongo nnyo nekindagalindako bulijjo tugenda ne tukola emirimu gyaffe nga batulaba nga tusobola n'ogikola nga tebatulaba era nga bwenze nga mbagamba nti mukole nnyo bwe balaba ne bwe batalaba. Kakati ne bondaba nyambadde ng'omusirikale nange mbadde ndi mbuyeekera bwange obw'eddembe. Secretary General nankubira n'angamba waliwo bamemba baffe kyandibadde kirungi neyogerako nabo. Ne ngamba abakulembeze we muli musobola okwogera nabo. N'agamba bano bavudde Buyikwe ne ngamba Buyikwe si ene wa Kimerwange yatutunda sente mumusibe oba mukoleko ebyo ebikolobero byonna byonna bisobole omukkakkanya. Of course nze Museveni takyansobolera ddala. Naye abakulembeze baffe bangi nnyo bagenza anyenyanyenyako era bwamusanga ng'ekiti tekiri mulamwa olwo kijja kumenyeka. Si bannabyabufuzi bokka, mulabye abakulembeze ab'ennono, mulabye abakulembeze ab'amadiini, n'atuuka ekiseera nga takyasobola yadde okusinza Katonda wabula nga sinza Museveni. Muze mubalaba, si musiraamu, si mukatuliki, si mulokole, osanga n'omusumba nga ye abulira njiri ya sitaani. Ne lwakuba tekimusasuza kubanga asobola okukola ebikolobero byonna 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 naye ne watabawa mukuba ku mukono. Kakati bo batya Museveni okusinga batya Katonda era beesiga emmundu n'amagye okusinga beesiga Katonda. N'osanga omusajja nga imaamu oba Sheikh Mulamba naye ng'ageraageranya emmotoka ya Museveni n'agigeraageranya ku jjana. Muze mbiraba. Naye ate bwaze mu bannabyabufuzi baaba Akyakoze kubanga
mumala omulonda ne mwesiga then ye najja n'agula oyo mwe mugwemu amaanyi bangi bagenze bagwamu amaanyi bannange mu Northern Uganda Museveni yasinga okutulugunya abantu babokyeranga mu nnyumba babafumbiranga namubitamu ne kubanga yagenda n'acompromise nga bakulembeze baayo be babalonze paka ne kuba opposition bano batimawo n'abalala n'abagula nekinafuya abantu b'engulu sinti abantu b'engulu baagala nnyo Museveni nedda ne bagamba n'ababadde bagenda otukulembera okwenunula nabo tebaliiwo. Oyo ye mulungi waffe His Excellency Secretary President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi bw'ati ensonga bwazitambuza era bw'atyo bw'atukutte ku mukono baganda bange mikwano gyange omuzira Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ensonga azitambuza bulungi tusuubira era tuli bagumu nti pulezidenti waffe tatiisibwatiisibwa era mwenna abalowooza nti mutegeera nnyo abalowooza nti ebyammwe mwe abasinga otegeera ku mutala guno twongera obajjukiza nti mumanye Kyagulanyi ow'enjawulo ajja kuba nze boy ku Kyagulanyi tomala bya mbulago mbongo n'okujjako Abannayuganda nga namwe muli bebafu bwebafu okera tya ku makya n'ogala n'olonda bungenze kuda Kyagu nga tonaba kusaasira Bannayuganda mbu abaakera ne bagenda ne balonda Kyagulanyi baba basuubira okuddamu mulonda sooka weesaasire. Nze njagala nkuwe famire yammwe njiwe emyaka 10 bwalibayo omuntu asobola okwenkana koota ya Kyagulanyi bwalibayo omuntu asobola okwenkana koota ya Kyagulanyi nzo noonyanga ne muntemako omutwe muganda wange Kyagulanyi mulala omanyi bantu bameka abeegomba okubaako nga Kyagulanyi omanyi bantu bameka abeegomba okubaako nga Kyagulanyi tugende mpola. Kyagulanyi yesimbawo ekyaddondo East 2017 n'awangula akalulu 97%. Ye muntu akyasinze okuwangula akalulu ne percentage eyowaggulu nga yali by elections sigama nti yeetegeka nti okulonda kwakumeka ni yeetegeka nedda by elections nga bwozimanyi nti bajjewo omubaka babawaayo emyezi 2 gumu mutekeyo empapula n'awangula akalulu with 97%. N'awangula by elections endala eziringa eziwera 8 omuli eyaluwa muzimanyi zonna. Tudde ku Museveni yeesimbawo nga tanabagenda mu nsiko ye yasemba. Museveni yeesimbawo nga tanabagenda mu nsiko ye yasemba. Kati gwe agamba mbu ate nze nebunya ne Bannayuganda mbonookera n'ogenda n'olonda Kyagulanyi. Kyagulanyi abadde muyimbi nga watutumu ayina famire ye musajja wavunaanyizibwa nga ffenna tumumanyi. Museveni ani yali amumanyi yavaawa tiyava munte yava munte mu kiraalo mu ttale. Kyagulanyi abadde mukubi wa misiki ng'akuba ndongo ennyonyi azirinnye buli kimu ng'akikoze nga ffenna tumulaba nga twerabirako. Museveni yali mulunzi wante. Kikyoyogerako gwe kikyoyogerako abantu omanyi ne mwana bino ebyaye newankubadde muliwo okwesiriwaza naye just olumu mukisussa okitegeera olumu mukisussa bannange ate si buli kimu nti mmwe mwina okukyogerako ate si buli kimu nti mmwe mwina okitegeera. Mmwe Kyagulanyi temumutegeera fine mwasalawo obutamutegeera ne bwakola ekintu ekituufu mulaba kikyamu kubanga ate bona alabe badde mukubi wa misiki ng'akuba ndongo ennyonyi azirinnye buli kimu ng'akikoze nga ffenna tumulaba nga twerabirako. Museveni yali mulunzi wante. Kikyoyogerako gwe kikyoyogerako abantu omanyi ne mwana bino ebyaye newankubadde muliwo okwesiriwaza naye just olumu mukisussa okitegeera olumu mukisussa bannange ate si buli kimu nti mmwe mwina okukyogerako ate si buli kimu nti mmwe mwina okitegeera.
mwe Kyagulanyi temumutegeera fine mwasalawo obutamutegeera ne wakola ekintu ekituufu mulaba kikyamu kubanga ate bona alaba ekituufu esente onazijjawa akalimu oba okatta naye Kyagulanyi kyabalumya nnyo emitwe tweyanziza nnyo mukwano gwaffe muganda waffe oba taagala kutegeera pulezidenti waffe era tebali mutegeera ebbanga lyonna neffe tuli basiimu nti ate munnange ffe pulezidenti tumutegeera tumumanyi era ne byayagala tubimanyi era nga tubategeeza nti tewali kitugaana kutambula na his excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi elected president of Uganda the people's hope atutwala wala era atutwala mu maaso tusuubira nti tujja kuba bawanguzi ebbanga lyonna era amaanyi gaffe gajja kuba ekitangaala obulamu bwaffe bwonna era tumanyi bulungi nti his excellence elected president of Uganda kyakulabirako kinene nnyo gye tuli ate era atutwala mu maaso kale tuli bamativu